Kyekino ekitundu ekyokubiri nga Kadaama akunnyonnyola embeera gy'ayitamu n'okwongera okunyumiza bakadaama banne abali mu buzibu, okwongera obbagumya n'okumanya nti ekintu kiyinza okutandika ng'ekibi naye ate bw'oguma n'obeera nga obeerezaamu abantu bano bwe bakumanyiira ate osobola obbajjamu ekintu ekirungi. Katweyongereyo ne paati eyokubiri ng'akunnyonnyola embeera gye yayitamu. Oli supposed okuweebwa oba ebizikuye, oli supposed okuweebwa emmere ku boosi wo, medical eri supposed nti oli mulwadde ku boosi wo, so si ku ggwe nga ggwe omukozi akola mu maka bwa Kadaama. Lafuli ngenda twala n'okulabula, tulina bannaffe bangi abatugamba nti bw'oba olina kyotya mu nnyumba simanya biki kozesa ku munnyo. Baganda bange, omunnyo ogwo simanyi bwe gukola sijja balimba, naye ekintu kye mmanyi Omuwarabu bw'alikwata n'omunnyo ogwo, muganda wange ogenda sibira mu kkomera. Abaana bangi nina ne gwe mmanyi gwe nali ndabyeko n'agange bamutwala lwa nsonga za munnyo, kuba bo babeera bagamba nti oli mulogo. Ate nga zino ensi mbuzo tezikiririza mu bintu ebyo by'amalogo naye nga ate be babisinga obungi, ekyo ffenna tukimanyi. Era gwe bakwatira osibira mu kkomera, olumala nga batikka nga bazza ewammwe lwa nsonga oli mulogo, obadde osiranya bakama abo. Namba 2, bw'omala okujja kasooke nzire ku mulamwa, bw'omala okujja mu nnyumba muno n'osoma abaana n'osoma taata ani kati wano ewaffe bbosi wange abaana bawo bamutya nga kabaka. Bw'aboggola asiiba mu luumu ye omwami oyo ebiseera ebisinga tavaayo, ayina anoloomu. Bw'azuukuka oba bw'aba avudde ku mulimu lwakaba kati kiba kyakola emyezi tugera mu 4 bwe watyawo abeera mu luumu ye tafuluma. Afuluma n'agenda n'alya emmere oba n'alambula ku miti ku bimuli bye bw'atyo ku compound era amala n'adda mu luumu ye. Tafuluma, tolimuwulira mu kigambo. Osobola muwulira bw'aba akuyize n'akusanga wonna ng'alina kyagamba n'agamba lya mutino na kino, oba oluusi atuma abantu be abawaka ne batuukirira omukozi. Abantu ba wano tebafaayo, tebaagala mmanya. Kati nze bw'amala okuŋŋamba nti omukozi olina okwegulira engoye, olina okwegulira ebisigo biki, namugamba mukadde nkubuulire, si mukyala mukadde ali 40. Ne mugamba sisobola ekyo alamu alimain okwata sente zange ingule engoye, nkwata sente zange ingule ebizigo nedda enyabu, awo olimba. Tulina okulaga abantu wano nti omulimu tugwagala naye ate tetugweguya. Olina olaga Omuwarabu nti omutya naye ate tomutya nnyo. Olina omulaga nti gye wava wali olya, wali weebaka. Kasita olalaga Omuwarabu nti wamu wali bubi, wallahi agenda kumanyira akulinnyeka ku simu ze n'ebigere. Namugamba sigenda kukwata kuba okugula ku ssente ze mu mpango ye, kukwata ssente ze mu nsasula omusaala ingule ebizigo newo. Ekyo naye akiteeka ku bbali. Kyeyakola n'aŋŋamba okay Mariam, ŋŋendanga kwongera mu ssente ng'osobola okugula engoye oba ebizigo. Kati ne bwe mba siguze nnyinza n'omala emyezi 3 nga nagenda ku moolo lwakuba kati korona yajja sikyafuluma, naye nga oli buli mwezi nagendanga ne mmanya nti kati guno omwezi ngenda kukwata obaddira mu 3 ngule ebizigo, ngule ekiwe emasinina kino ne nkigula ne mbiteeka mu nnyumba ne mmala emirala 6 nga sigenze, which means zampa ez'ebintu nazo nga sidda kuzangeza omusaala. Namba 2, bano abantu bw'otabakaliramu oba osiraanye. Natuuka ekiseera ne mbagamba sigenda kuddamu kulongoosa lujja lwammwe buli lunaku, ŋŋenda lulongoosa omulundi gumu mu wiiki. Ne bagaana, twakomayo twatuuka ku office. Ne mbagamba nti nze gwe mulaba wano sigenda kuddamu kwoza madirisa ago buli lunaku, ekyo ŋŋaanyi. Era kati nagwo omulundi gumu mu wiiki. Ezo design ne mbagamba nze sigenda, ndi mukozi najja kukola nga maid wabula so singa celebrity, siri celebrity. Sigenda zirongoosa wabula bwe nafunanga obudde nga nziyitamu nga nziyisaako tawero, kuba nange ni muntu ntegeera nti kati maze g'omwezi mulamba sizikuta, nja kukwatanga tawero gende nziyiseeko zibeere nga nnyonjo. Era wano tewakyaliwo anyega ku kigambo kikwatagana na designs ezo.
wano omukozi wabanga weebase ogenza okuwumula bino emisana bye tuwumulamu ng'asobola okuyita emirundi ng'akakadde wallahi n'essaawa gye wagenza okuwumula eyo muno tagiwumula. Namugamba maama bwe mbanga mpumudde nange ndi muntu mba nkooye ekyo neebaza Mukama ne bba we nabeera ku sayidi yange era bwe nzija muno ne bamanya nti neebase baleka ne mpumula. Omukozi olina okweshepingira abantu bano butya bw'oyagala bakuyise. Ekisooka emirimu egyali gimenyenyenyenye egisinga ngikola naate ngikolanga bwe neetaaga kuba oluggi yadde nasalawo nti lwerebwe buli wiiki omulundi gumu mmanyi n'okumala wiikisi 2 mu mwezi nendwera emirundi 2 oba gumu. So omuganda wange yakajja nkusaba osoke ogumegumemu oyita mu mbeera esomoozebwa kyesijja kusemba kwe kubeera ewaka nti nga buli kintu kyoyonoona okigula awo ogenda kudda Uganda nga toyina ng'osigadde ku 0. Tegeera bulungi ng'oli ku 0. Tokkiriza kubeera waka nga baguzisa ebintu mbu kiri kyayonoonese simanya weegulira ebizigo bosi weeyimiriranga ku magulu go n'omugamba madaamu ensonga lwaki onsasula ddira mu 1000 oba onsasula ddira mu 8 lw'ensonga gwe oli sapasiti okundabirira full stop. Omuwarabu wakukaliramu bw'omanyanga nti kati nalina bosi wange omukazi alina omuze yalina omuze okuntulugunya ng'omukazi ono antulugunya bannange nga bwakukola ekintu n'onyiga n'osirika banenge nga asobola okukucunya ne bwevuma n'olunaku maama olwo yakuzaala. Naye bwe namala okakasa nti mu nnyumba ano tetulina kamera nti kale lunaku lumu ansanga mu ffumbiro nga ncunya nze naddukako ne ntuukako ne ku immigration naye ekyannyamba omusajja gwe nasanga ku immigration nantuuza nankansoling nga ali mububuka nga ali mu myaka nga 23 awo nangamba Mariam kankubulireko konse kuno atali mulemu mwangu nangamba nkwegayiridde gwe genda mu maka go wefuula omusiru teekawo byoyagala bwetuuka ey'okusinika sinika naye bw'otuuka okubeera taafu lemera ku nsonga onyiige olemereko. Nangamba naye bw'olaba nga kiganyidde waka weesibire mu nnyumba bagambe njagala kudda waka toddamu kukola mulimu toddamu kusala ku mulyango awo. Ate abana abantu bakimanyi nti Bannayuganda mwagala nnyo okulya bannange bano abantu kasitona abalaga nti oyagala nnyo weakness ye eri mu kulya oba osiraanye. Bwe nkomawo baali baganya okukyusa agamu ku mateeka nga ne bagasigenda kuddamu kwera lujjolo bwe ntyo biki nnyumba biki emirimu ebisinga nga mbagamye nkoye n'okumbogolera ng'omwana omuto nkoyo okumpisa ng'omusiru ngenda waffe ne nkwata ekkubo ne nkomawo wano ewaka. Immigration yali bagamye bankansolingira empapula zange biki nkwata ekkubo nzizibwe waffe kubanga mbagamye nkoyo okukola naye maze emyezi 6. Kati we naddeka bwe nadda wano ne neesibira mu noomu yange ne nsirika. Namala mu lafuli ndowooza ennaku nga nnya nga sifuluma ate nga sigenda mu ffumbiro lyabwe oba wakuba bana basaba batunula tebandabako ne batya ne bakankana ate nga mbagamba buli lunaku lwe bajja okwogera nange nti I want to go back in my home, go back in my country. Kyavaamu n'omusajja n'ampita n'angamba okay Mariam n'essimu yange otherwise baali bagiwamba bano abantu nga tebawena ne mbagamba essimu gye nagula ku ssente zange musaaga ne bangamba okay kale twogere era nze wenjogera layini yabwe yo bagikansolinga nabagamba bikyozzoke mutwale layini yammwe sina kyenjeetaaza kati nga nsigala mu nnyumba muno nga nemeramu nga batya abagamba omuwala ataali atanywa ate tebawulira baaliyagadde nsigalewo nkole kubanga nali mukozi mulungi gye bali ekyo nabo nga bakimanyi era bababuuza Mariam takola nti kyekituufu akola kubanga nzibwe nsalawo okukola nkola naye ate bwe nekyanga ne muzibu nnyo sijja balimba kubanga omwekyangirako ne mugamba ngenze ennyumba neesiibanga eddugala ate neesulanga eddugala nengoye nesizooza n'ebintu ne bisiiba mu ffumbiro nga binyooka era kimanyi nti oyo bw'aba aganye kyeŋŋambye nti nno ebeera nno oyinza okumala olongoosa compound omwana najja mbw agabirira pusi n'asuulasuula ebimere mu compound omukazi n'akuyita muna nti mulimu gwo tiziyo job kamwani clean here namugamba nnyabo sibangako musiru nga ntambulanga ngenda waba oli awo nga bisiibawo nga bawa kitabu afuluma nga bagamba muyiteyo mu bijjewo
muyina okweteekamu akagambo no muyina obalaga nti omusajja wande yaŋŋamba twayomba bubi nnyo wano bamutenga katono naye ennaku lumu twayombanga sinabagenda ku immigration ne muwalabula naŋŋamba nkuyamba buyambi okubeera wano olwansonga mmanyi famire yo tebalina kyakulya ne mubuuza mirundi emeka gyonna bambasindikira ssente mbuza kulya